Kitalo omuwendo gw'abantu abafiiridde mu mataba agazinzeeko ekibuga Kampala ate gulinnyidde ddala. Bukedde olunaku olwaleero ng'abantu abasoba mu 18 be bakazuulibwa nga bafiiridde mu mataba gano era nga muganda wange mukwano gwange Kampala yo efuuse ya mataba. Kino nno kikulaga nti gavumenti etwala Uganda yo yafaafagana dda tekyasobola kulaba nga etaasa abantu baayo oba okubaako ekyenjawulo kyebakolera wabula nga yo ekola byeyagala nga kubba ssente yambwe w'omusolo nga tefuddeeyo nti bo bannansi bali mu mbeera ki wabula bo kasita bafuna we babbidde ebyabwe biba bitambulira ddala bulungi era ng'emyalo egy'enjawulo gimaze okuba nga gigwamu gimaze okuba nga gisebengerera gimaze okuba nga gibomoka mu bitundu eby'enjawulo. Baganda bange mikwano gyange embeera yeeyo embeera y'amataba baganda bange kyennyinza obbagamba nti Kampala efuuse ya njawulo. Kampala etiika era Kampala sina we nnyinza kikunnyonnyola naye nga embeera mbi nnyo nnyini ddala. Abantu ndowooza obalaba embeera gye bali mu kuyitamu amataba gano agazinzeeko ekibuga. Emmotoka z'abantu zigenze abantu bafiiriddwe obulamu kale kwegamba byewuunyisa naye ng'ate bituufu. Yes, omulungi ndaba akaseera kano mbadde ndi mugezako kulagako ekyekigenda mu maaso. Jaamu akutte wano ku batabata emmotoka tezirina we ziyita kyenyinza okutegezaako gwe omulungi aliko yeekuumiddeko akaseera kano. Emmotoka zipaakinze wano mpitirivu nnyini ddala kyenyinza okutegezaako gwe omulungi andaba akaseera kano tuli ku Ntebe Road batabata. Amazzi ago nga bw'ogalaba emmotoka ziziri eri bwe nzikuzuumingirako ezimu amazzi kyekyo ekiriwo gwe omulungi andaba akaseera kano amazzi ago nga bw'ogalaba emmotoka ziyita ku lukabebenu kyenyinza okutegeezaako gwe andaba akaseera kano eyeekuumiddeko. Emmotoka ezo nga bw'oziraba bwe ndi mu kulengezaako ziri mu kuba nga zijja naye nga emmotoka erina kuyita ku lubaati. Bw'ebanga emmotoka teyise ku lubaati tosobola kugayitamu amazzi naye nga emmotoka ejja emu. Gwe omulungi ndi mukuwako ku update gwe abeera asula ku Ntebe Road kyenyinza okutegeezaako akaseera kano bwetyo embeera eriwo okukulangezaako buli kimu ekiriwo akaseera kano. Amazzi mangi nnyo nnyini ddala ye update gyenyinza okuwaako akaseera kano omulungi andaba. Ow'eppiki ye alabika takyasobola kubanga asala olw'ensonga nti amazzi mangi nnyo nnyini ddala gwe andaba aliko akaseera kano. Gwe ayita ku Ntebe Road ndi mugezaako okuwaako update gwe ayita ku Ntebe Road ndi mukuwaako ku update wano ku sayidi ya batabata gwo oluguudo lufu nnyini ddala. Bw'obanga teweesiga tosobola kubanga oyitawo kyenyinza okutegeezaako nkugambye n'owa booda takyasobola kubanga asala mpozi ng'oli wa mutima mugumu nnyo nnyini ddala okulaba nga piki yo bw'obanga okakasa nga oli ku risiki osobola okujja n'ogamba nti mpitewo naye baabo abantu bayita ku kabebenu bayita ku bibaati kyenyinza gwe baabo abantu bayita ku kabaati amazzi gasalidde ddala ye update gyenyinza okuwaako akaseera kano. Jaamu oli gw'olaba wali mu maaso jaamu oyo gw'oli mu kulaba jaamu oyo azeerwa amazzi gano emmotoka zonna zikwataganye ezigenda Ntebe Road tezikyasobola kugenda ezijja e Kampala wayita emu kyenyinza okutegeezaako gwe aliko akaseera kano.
abamu bakutte miggo okulaba nga buli kimu tukikuweereza. Jaamu ndooze omulaba akutte, tewakyaliwo mmotoka esala oba wa piki asala okulaba. Olaba ababoda batera okuwaguza naye era abamu bakulaga nti bawaguza basobola okuba nga bayitawo. Kyenyinza okutegeezaako g'omulungi aliko akaseera kano bweti embeera bweri wano ku Bata ku Ntebe Road. Bwekityo bwe kiri, emmotoka ziri z'oli mu kulengera zeni mu kulengezaako ezo zo amazzi gaziyingidde, tewali mmotoka esobola kuba nga evaayo. Kyenkulagako akaseera kano emmotoka ezo nga bwedi mu zikulengezaako zo zalemedde wakati. Kati waliwo abamu bo ab'omutima omugumu abagamba kinanjo kya nkimize, waliwo ab'omutima omugumu abagamba nti kinanjo kya nkimize, nga bwekityo bwe kiri. Lwono oluguudo olugenda ku airport ku kisaawe Entebbe lwe luno ng'oggyeko eri express, lwe luno oluguudo olugenda ku airport ng'oggyeko luli olw'okusasulira, si bwe luli naye luno lwe luno kyoli mu kulaba. Bw'obanga tewekakasa mmotoka yo, bw'obanga tewekakasa kidduka kyo, ebyokutambulira eno ku Ntebe Road byesonyiwe nga ogenda ku kisaawe Entebbe. Bw'obanga emmotoka yo tegyekakasa oba piki yo tegyekakasa, addo luno oluguudo mu lwesonyiwe. Yeyo embeera eriwo gwe kyenyinza okutegeezaako nga akaseera kano bwetyo embeera bweri. Abantu musaasire, abamu bibiri ebitanda byalugenze dda, ebitanda byo byalugenze dda. Wali mu maaso olaba emmotoka eno gy'olaba eya Landmark, baasi eyo gy'oli okulaba akaseera kano, baasi eyo ejjuddemu abaana. Situmanyi owa baasi ono kyeyeesize, tetumanyi wa baasi ono kyeyeesize okulaba nga buli kimu akikola, tetumanyi kyeyeesize okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso. Nga bwe kutegeezezzaako akaseera kano, situmanyi wa baasi kyeyeesize. Emmotoka ezimu zizo zijja nga jaamu agenda yeeyongera okuba nga akwata. Olaba kyembagambye, owa boda wuuyo omu ye aguddeyo, owa boda wuuyo gaagala kumutwala. Kyekyo kyenkugambye akaseera kano, wuuyo owa boda wuuyo gaagala okuba nga gamutwala, wuuyo y'omu aba aguddemu akaseera kano nga nkyaliko akaseera kano. Omukyala wuuyo gaagala kumutwala, omukyala wuuyo gagenda kumutwala. Omulungi andaba akaseera kano ekimotoka kino kyegiiseewo okulaba nga nkuweereza biki ebigenda mu maaso ebihapeninze wano ku Bata. Bwetyo embeera bweri. Omukyala situmanyi oba alabikako akaseera kano. Omukyala ye aguddemu wano. Situmanyi wa baasi oyo kyeyeesize. Baasi eyo gy'olaba ejjuddemu abaana b'essomero, ne waliwo omukyala aguddemu akaseera kano. Omulungi andaba, waliwo omukyala aguddemu, naye waliwo piki yo nayo basiseeyo nsike. Essomero eyo lyolaba bayita Landmark, liriraanye wano nga ku Bata amazzi we gagiza, naye situmanyi wa baasi yeesize ki okulaba nga atwala abaana b'essomero. Bwekityo bwe kiri. Omulungi andaba, omukyala bamaze ne bamusikayo, emmotoka eyo we yeekiikiddeyo, omukyala bamusiseeyo naye abadde agudde mu mwala, amazzi gabadde gamututte. Bwekityo bwe kiri wano ku Ntebe Road ku Bata. Yeyo embeera eriwo akaseera kano. Nkugambye bw'obanga tewekakasa kidduka kyo tosobola kuba ng'oyitawo. Bwekityo bwe kiri kyenyinza okutegeezaako nga bw'okiraba. Bwetyo embeera yeyo eriwo akaseera kano. Waliwo owa boda agudde